Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala okwebaza eyakoze enteekateeka eno okuŋŋaanya aba comedians fenna naye njagala otwala omukisa guno musaba tinga bwe bagiyise comedy festival ebiseera ebisinga bwe tujja ku bivulu bino abayimbi mubawo obudde bungi ate ffe ba comedians ne mutukena obuki obudde so abayimbi mubakena obudde fenna ffe tusobole okusanyusa abantu content waffe tuko mutulemesa omudelivalingira eri abantu olw'obudde yani kyange kyanjawulo ffe tuliko kabaka nolwo ensonga eyo kansooke nzijewo ebyabaddewo Bobby Brown aniro temwepikira byemwagala okumira bijja batuga musooke mumalize bannamuyomba era nga Maulana Red fetaddemu ssente waliwo bato wakati wa Namuyomba ne Bobby Brown ekyokubiri basobole manya ensonga lwaki tugamba Maulana Drain fwe king wa comedy abo tusikuyisaamu maaso nene ngoza dda kubira ngoma n'okola otya zina legend ati ye kati legend naye era patron waffe njagala tufuneyo omukisa butwefuke nani ne Amoto Mbalanguzi ne tiimu ye ne Amoto Mbalanguzi nze jata nena kuwaga mansukira ensonga esooka Margaret Nchiko Maulana Drain twabasaba bato ne mugitya webali kale era time yange eno time yange Margaret Nchiko Maulana Drain twabasaba bato ne mugitya mwe musiri kasita webali down no make bagenda kuyibwa bi tula wansi bakansoke njogere banayogere Margaret Nchiko ne tubasaba bato ne mugitya mutule wansi kalera emusimanyaki tula wansi toyogere ekigambo kyonna bwewabaawo kubano bonna nga bemubalaba bonna webali Amoto Mbalanguzi bwewabaawo awulira nti asobola Maulana Drain bakuwe microphone abannamawulire babana ogambe nti otusobola tugitegekubanga batukayanire Amoti buli gwowulira nti Amoti kwati ekituufu kiri nti nze bato nazaagala dda naye ngendo bitunulamu nga naba neevuganya sisobola kwevuganya gomanya buli komediani ali wano nze taata sisobola kwevuganya so abantu basonyiye mpozi gamba bugambi siima so ezo battles nungi nnyo kuba ne mba artists kolaki gyeziri zibeerayo era nga teziri violent wabula healthy competitions battles nazo kikwongera okwetegeka obulungi n'okola ekintu ekyomulembe naye nze nja kuswala ate nga neevuganya ate kuswaza mba neevuganya kiringa bunogamba kitaawo nti taata akusinga obukulu osegedde era kiringa bwanagamba kitaata nawasa omukyala naye nkusinza amaanyi wagajja ku kitaawo ndoza kitegedde so mwana wange bato ogenda kuzifuna osegedde naye naawe sooka abaana abo aliokajjeeyo so bannange bannayuganda essaawa zino omulamwa si gwa bato omulamwa gwakujja ku festival eno tegedde ogenda kwewuunya mulimu abantu ababadde temusuubira kujja batugambye Meya Lukwago bamuzizayo mu kkomera naye tugenda kusaba ajje naye abeeriwo okola ki ajje alabe anyumirwe bamale bamuzeeyo so buli muntu yeetegekedde festival eno buli muntu yeepangapanga twewuunya nga nemalira ati awanvuye kwolwo twaliyo gyali mu jimu yeenaanuula naye mpola tukwate mpola ekintu kyo tugenda kiggusa
batoba nkwerabira nnyo Ye Rain from Maryland Rain. Rain ya Batamujukira? mbadde mwirabidde nsaba Okay, it's okay, it's okay. bano okwerabira si musa Kyekerezebwa munigi yali Rain. Abedi lega nkugamba ekigambo kino Yes. watusaba bato nengamba mukubumaadira ati emyaka gyange natandika ne kalabonita nenkayuza nziyo imperial royal nzijja comedy eri nemuleta ku imperial royal nenvaayo nenzija nohole nene mutubadde tukolera nenjikuba nejjula nenjiddamu nejjula nziyo ku Sheraton kati mpimapimamu neŋŋamba bato bange mbadde nsaba musigaye nga mukyalya kamere nga mulina bimujja akasente olw'ensonga singa nsalawo mbawe bato kalya yamwegenda kuggwawo kati saagala kubaswaza kuba temukyaswala muswaza buswaza Kinene. wangonya akala nti era nebasa nnyo mukulu Kidomola agenze yaleeta obasoyisoyi mwakolanga ebintu ebyo kikubikibakukyekamusabakase nga fe twabikola ddala twakufuuka betuli nze bato yange yasookako omulamu bwange yali wakati wa omukulu onaamuti obajjukira twaikusayiriniseeta nga tweyita bamalibu famire nga mweyita bamalula famire ku sayirine ojjukira kati ntuusawo gwe eki abaana bajonzira tataba ekirala twagala tumanye Rain bakola ki ekituufu bayimba bazanya komedi bakosegeera so nga tetumanyi twagala tumanye nti ate bwe bazina nozina so nga tetumanyi kyebakola kituufu ate nga babyabufuzi otyo so twagala tumanye ekituufu kyebakola then tuyoge tujje nti bato yaki Kasawa ali addemu. watujala tukyali mu kusesa bantu ate yaleete kalantiini so nakyala tubuuza nnyo ku bantu bawagizi baffe twakolako research we basaba bato n'ennamba esinga twabuuza ku social media netugamba tebasesa ate banange ekiraba tebansesanga era nga tumaliriza mbadde sakatono nyogenda kuba nemmaliriza mukulu Rain Maulana mbadde mbasaba baganda bange mbadde mbasaba weba temugezi wa Bobi nenino abaana bato bange babali webali Very hard. oba sekyo era bwanyone ku social media ku TikTok oyambadde bajokazi mbeyo oyambala nnyo kyofulo kyongozanya ku TikTok sibanyo ogenda kola kyo ebinyumira nnyo ebintu ebyo ku TikTok mbadde nkusanzwe bato bange bano tata Kimbuwa bano naye abaana bano ojja wenywezezza Gala baba. Napendeza muna atana katemata. neyanze olw'ebigambo ebyo ebibavuddemu Obiwulidde. bulijjo simanyi nti musajja munno bw'omusinga ekigere ate agiyita njovu. Bakulu bange neyanze otunnyonnyola nga bwe mulina emyaka emiyitirivu nga bwe mwatandikira bino si bya myaka baganda bange bino byakusanyusa bantu njagala obategeeza nti komedi tumuyisa mu ngeri ez'enjawulo kambasomeseemuko engeri gyendi omusomesa osobola okwogera obwogezi oba n'okiyisa musically n'osanyusa abantu musically kyekyayingisaamu otyo mubalanguzi kati nomuyinza obutabitegeera engeri gye muva emukono kola bwe muleme kwekwasa abawagizi bammwe badata nkiko muleme kwekwasa ani muleme kwekwasa myaka bwe muba muwulira musobola kuba kwe tuli ready tuli very ready okuba tolinga omuntu yenna mugikuwadde Lindako tujogera ku microphone. Lindako seba. Anajogera ku microphone. Essawa zakati njogera ndi mulamu sigudde eddalu njogera nga nze Madirati Rain nkwadde bato noli akkirize muyinza okudda eyo mukono bato tugibawadde naye kuliko obukwakkulizo Obuliwa. kyokoze mugenda okukolera abantu tumala ziyisaamu tetusese nga mwese omujjabuzi tunasooka ziyisaamu tubagambe ya zijja kukola Tweyanziza nnyo. Ayambadde suuti. comedy oil Oye. comedy Jew Ju. ebigambo tebigenda kubeera bingi nnyo ngenda kusookera ddala neebaze omwami Abitex erinnya lye Musinguzi
microphone jiongezemo katono kuweze bozi yangu ili wasabu check 1 2 alimejikwatamu yeah nebalizaga Abitex bambi ekwate twere biri wamo Abitex yes ma Abitex webale nnyo ddala kutwagala ekyo bakomedian badesa mukuliko mugalo bange because ekintu kino twakyagala dda emyaka nga 15 wabeewo ekintu kyetukola festival ya bakomedians kubanga ebiseera ebisinga concerts ezibeerawo ziba z'abayimbi bakomedians babeera by the way tebabawa na budde omuyimbi ayimba n'ayimba ennyimba ze8 10 dakika 15 ku stage comedian najja nga alina akantu kayagala okukola okusanyusa abantu namugamba ogenda kukola eddakiika 2 abantu ne bava nga tebakoze eki ne comedian n'ava nga takoze eki tamatidde. Ekyokubiri nyala kwebaza abakomedians mwenna mukoze omulimu munene nnyo mukubeera mwetusuwalira omuntu batamanyi comedian mugezi tuwanabeerawo olutalo lw'amaanyi lukyankalanya mu ggwanga n'owulira ne bagamba nti comedian akoze fujjo bweriti na check microphone 1 2 check 1 2 ti netukuuma discipline tusanyusa abantu era nebaza abakomedians mwenna okubeera n'abalala bali eyo abatulaba ku mitimbagano mugende mu maaso temukoowa edda TV yalinga emu 2 3 kati sawa zino tugenze digital tulina emitimbagano comedian bangi agendere baana bangi balina ebitone byabwe n'agamba nyagenda kulaba Mariachi nyagenda Amota nyambe nyagala Chika nyambe nyagala bonna bakomedians kyemanyi buli omu yali afunye omuntu okujja ajja muyambe alage kikyayinawo naye nga kati sawa zo twali byakubonaabona essimu ogirina recording akyosobola ensi ejja kukumanya Kimbowa tata Kimbowa tiyagenda ku NBS tiyagenda ku TV tiyagenda ku wabula essimu yeeyo yakwata ne munene baga tukole ekintu ensi n'esiima era kati asobola okubeezaawo mu baganda be famire y'emikwano gye. Olunaku luno lwa festival eno naye lulingidde mu byafaayo. This is the first ever comedy festival mu Uganda bukyanga comedy abaawo. Comedy awezezza emyaka kati 26. Comedy drama yaliwo era drama mwalinga mu comedy naye kati abantu basanyufu mbadde mbasala buli atulaba sawa zino mujje kubanga bano bonna bawulaba wano tewali muntu agenda ku stage nomugenda mulimu ebiwoobe kuseka jangu n'akatambalako kamu bubiri oseke because this is the first ever known and respected in Uganda, the comedy festival. Tubakakasa ejja kutubajja basanyusa ate n'ekirala kyensaba Abitex bambi totukokoonya twagala festival eno ebeerewo mwaka ku mwaka. Bakomedians tebalina buzibu just obuzibu babalina bokka kumala kuperforminga n'agamba nti tukoze tutya naye kati byakyuka eyo ministry ya Abitex mukikubireko mu bugalo kubedda naye byali birala naye kati Abitex buli mwana wano gwolaba wano yamudipostingako yamuwaako kyekitone kyayina kyasobodde ekitaali wedda luli Abitex agamba nkuyise yimba kola byokoze n'omunoonya enkofiira n'agijjako n'omuyitako n'oddamu n'omwebuuzako n'omugamba ondabidde kwabe nagamba agenze eri naye ng'ate yennyini gwokoze eki saagala kwogera bingi nnyo. Bakomedians mugende mu maaso n'omutima ogwo mweyagalize
buli omu abeererewo munne ekintu kyonna ekikwatagana ne comedian omulala waliwo azaalawa aba akuzaalawa naawe wabaawo ensobi ze tuba tukoze tusobole okwetereeza mpola mpola naye nga tuli bamalirivu okusanyusa bannayuganda bambi jangu obingire mu byafaayo kino ye concert bayita comedy festival esoose mu Uganda leero weetuli era tukyaliwo nojja kuyitalira emyaka emirala 5 oba gumu oba 2 olabe nga era bacomedians beeyongedde kati wano time egenda kutuuka nga tujjudde wano tuwa comedians bokka tuli wano Lugogo Abitex Totya oba otuuse ekiseera okutwala enambole tutwala enambole abantu baffe gye bali batwagala era nambole ajja kujjula mpola mpola mwebanyuma ddala okutwagala bannamawulire